Ekitongole ky'ebyobulamu mu KCCA kizizza bujja enkola yakyo ey'okukuumanga Kampala nga muyonjo kiyite Keep Kampala Clean Campaign. Bano nga bakolaganira wamu n'abakulembeze b'ebitundu ssaako n'ebibiina by'obwannakyewa ebitali bimu bakulongoosanga ebitundu bya Kampala eby'enjawulo. Buli mwezi tugenda nga twetolola mu division olwaleero nga 26 twasalawo tukyuseemu mu lunaku buli nkomerero ya mwezi twabeerangawo buli Saturday December naye twalaba nti tulowooza nti olwokutaano luyinza okusingawoko so kwe kwekunganya olunaku olwaleero ne bonna abantu bemulabye olwaleero nga tulongoosa ekibuga kyaffe naddala nga tutandise mu division ene ya Lubaga. Kati bulungi bwansi ono ajja genda nga twetoloola nga bwe ŋŋambye omwezi ogujja tujja kubeera mu division ndala nga buli mwezi tugenda twetoloola naye nga tekitegeeza nti division endala zijja kuba tezikola mu myezi egyo. Twogera kufuza maanyi kugamba nga tuleeta trucks ezisingawoko ku za bulijjo zisobole okukola omulimu nga twegasse wamu. Olwaleero ebimotoka bya KCCA n'eggaali y'omukka bye byeyambisiddwa okusomba kasasiro okumujja mu bifo wabadde akuŋŋaanyiziddwa nga bimutwala gy'abadde ayiibwa. Okusinziira ku Dr. Seruga ng'ono yakulira ebyobulamu mu KCCA ategeezezza nga KCCA bwe yaguladde ettaka mu bitundu by'eddundu mu disitulikiti y'e Mukono awanaayibwanga kasasiro ono. 135 mu kifo kye bayita Ddundu mu Mukono. Kati tukwataganye n'aba International Finance Corporation nga branch eyo ya World Bank egenda kutuyambako okutuwa amagezi engeri tuyinza okuteekateekamu ettaka eryo ery'eddundu nga twagala kasasiro oyo bwe banaaba bamuteekayo ng'ajjamu tukiyita waste to energy nga tetwagala kuyiwayo buyiyi kasasiro naye nga kasasiro oyo tugenda mujjamu ekyomugaso ebintu ng'ebicupa nga babikolamu bajjamu bwe bayita bupellets nga babifunamu ekyomugaso n'obuveera kagamba n'ebintu beteekamu ebijjamu kasasiro nga tugenda okufunamu ekintu ekyomugaso. Meeya wa divizoni y'e Lubaga Joyce Ssebuggwawo akubiriza bannalubaga okukuumanga obuyonjo kibasobozesa okwewalanga endwadde eziva mu bukyafu. Bannanga abatuuze mukuume ekitundu kyaffe nga kiyonjo, mukuume ekitundu kyaffe nga kiyonjo. Mujja kulwala endwadde ze mutandirwadde naye kubanga muli bajjama ne mulwala endwadde ezo ate ng'okuzijjanjaba kitwala ssente nnyingi nnyo. Mu kaseera kano ekitongole kya KCCA kiri ku bunkenke olw'endwadde ezibalukawo omuli kolera, Ebola n'ekirwadde kya hepatitis B ekyazuuliddwa nti nakyo kiri mu bitundu bya Kampala ebimu naddala ebyo ebiri mu nzigotta. Ku Kingdom TV amalindirire Ssenyonga Beka Mulinde. This is Kingdom TV.